Bo ab'ekitongole kya KCCA bawambye ebidongo ku hoteri ewandegeya nga balumiriza bannyiniyo okuleekaanya ebidongo mu budde obw'okukola. Bano kigambibwa nti bazze ne bakanyama abakambwe abakubye abakozi ne babayuliza n'engoye. Ebidongo ebiwambiddwa bya hoteri ya Lakedoni esangibwa ewandegeya nga kigambibwa nti abakesisi ababiwambye bazze ne bakanyama abakambwe abalese nga bakubye n'abakozi ne babayuliza engoye. Bawone bambadde uniform babadde bambadde engoye nga balinga abayaaye nga olafulira omuntu n'ogamba nti oyo muyaaye nga bwe batyo bambadde. Nageeza okwekeberamu okulaba wale tibagitutte mwabaddemu ID yange mwabaddemu driver's license NSSF card ebintu byange byonna mwabaddemu ssente byonna baabitutte. Abakuba staff bange pepper gas ezako kubabuuza mukola ki omukubangambye tebikwatako ate okusituka gyebansalako apoliisi bana nga sigenda nebangamba olaga negamba ngenda kutaasa abantu bange kizibu ki nebaga nti onda gyolaga mba ninya munda nga ndaba bonna basazeko akende ningenda wakutoyi naye ne bamusalako nga buli mukozi akola wano era bakoze ki bamusazeeko. Zamdon Mugoya agamba nti yafunye essimu nti waliwo bakanyama abasoba mu 40 abalumbye wooteeri ye ne batulugunya abakozi ne batwala emizindaalo ne laptop z'abakasitoma nga tewali gwe babuulidde oluvannyuma ne bavuga emmotoka zaabwe ne bagenda. Byonna byonna nga babikasuka wabweru ne baclients bonna be basanze mu restaurant ne babajjako laptop ne batandika okuba abakasitoma abalala ababaddewo ne bakuba abaana basitaafu baffe bonna. Agamba nti oluvannyuma nga abasajja bano bagenze yatumye abantu okugenda nga babagoberera okulaba wa gye batwala ebintu ng'emmotoka zasibidde ku sitowa za KCCA Nakawa. Mukomerere ne tuzuula nti n'ebintu babitutte ku sitowa ya KCCA naye nsaba kutegeera aba KCCA mwanyi mukyala Jennifer Musisi abantu bwe batyo bwe bakola emirimu maneja yabaddewo tebamweyanjulidde nti be baani. Najib Namado yalondedde bakanyama agamba nti abasajja bano tebalina nkola nunga mwe bakolera mirimu kuba yasanze ebintu byonna bimenyeddwa kyokka nga bigula ssente nnyingi. Kubanga olupapula luno lwampadde nabadde njagala okulufuna okukakasa nti nno abantu abatutte ebintu byaffe ba KCCA oba babadde bantu ba kifeesi kubanga embeera gye mwagiddemu mu kizimbe ekirabika nti nno temulina nkola nnunga muya. Wano wasabidde minisita wa Kampala Olivina Misango Kamya n'akulira ekibuga Jennifer Musisi Makula babayambe ku bantu abo. Kimanye ba minisita oba mukyala Jennifer Musisi naawe embeera eyo gy'olaba simanyi oba nti gyokomandinga abantu b'okukola. Njagala kubuuza mukyala Jennifer Musisi bw'oti bw'olagira abakozi b'okubeera nga batutwitinga. mukyala Jennifer Musisi vaayo ne ttiimu yo otuyambe olebe abasajja bo balina okutuyisa nga babbi. Kaweefube waffe okwogerako n'aba KCCA ku nsonga eno agudde butaka oluvannyuma lw'okugaana okukwata amasimu. Procopius Lumo yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate ye akulira abannakatemba mu ggwanga Ruben Kibuuka akubiriza abaana obutalekera bitone byabwe babikozesa bulungi kuba nabo gye baayita okutuuka ku kibali era ng'asaba gavumenti okuyambako amasomero g'obwannannyini nga bassa emisingi mu bisomesebwa ebitali mu kibiina. Munnakatemba Ruben Kibuuka okwogera bino abadde ku ssomero lya St. Francis Junior Buddo ng'abayizi batunka mu mpaka z'okuyimba okuzina n'okutontoma. Kino kirungi nnyo nina biriifu nti buli mwana azaalibwa aba ne talanta Katonda gy'amuwa naye omutawana oguliwo nti abantu bangi bayita mu nsi nga tebafite talanta Katonda zeyakolaki teyabawa. Omukolo gwetabyeko ne bannakatemba abalala okuli Bosa Sserunkuuma omuvuzi w'emmotoka z'empaka Susan Muwonge nga ne bakootidde abaana obutasuulira bitone byabwe kubanga nabo kati kwe balya. Ebitone tebalina bisanga waggulu balina kuva nabo wansi. Bannakatemba be tulina olwaleero ng'omwami Ruben Kibuuka ng'abazibayini nabo baava mu mizannyo mu primary schools nga gye batandikira okutumbula ebitone bingi. Nandyagadde kitambo kubanga ffenna sente twatandikira naye omulagi waffe ffenna twatandikira mu masomero Oh,
nga biri biti avuka asoba mu 7 batwaliddwa mu Buwarabu okuba ekyeyo nga basembula ku kibe kyabwe Muyenga basoose kwetegeka. Oluvannyuma bagenze ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe era ng'omusasi waffe ayogeddeko n'abamu ku bazadde n'abavubuka bano. Naye omutanda wange agende kubanga nga bw'omanyi ennaku zino bintu tezirimu tusasobola okugenda embeera y'enkya okulaba nti agenda ekkata emirimu gye gifunise mu ngeri ennyangu n'aba nti gyagenze agezeeko okukolera eyo afune ssente ezijja okumuyamba ebiseera bye by'omu maaso. Kubanga ensi yaffe etunyigiriza bw'otunula Uganda ssaawa zino Uganda tukola nnyo ate tetufuna. Gordon Mugenyi asabye abatwaliddwa okubeera n'empisa. So singa atuuka eri n'atandika kubba simindo ise bemusirisi kubba bagenda kumuvunaana ng'omuntu because twala under age muntu mukulu. Kukeera kulaba Bukedde TV bwegatyo bwegagenze nkya leero getukuliddemu amawulire amala galinde ssaawa 6 n'ekitundu agataliko mutuntu programu ekinkya eddako nze kuteesa Julia Muzi kujjukiza nti n'olupapula lwa Bukedde lwafulumidde akatale ku nnusu 1500 zokka kwagaliza wiiki ennungi weerawo.